bagatambuze bulungi. Naffe ffenna abazze wano nga tuwagira amaka nga situliiwo kugasonga na kugonoona wabula okugazimba. Tusaba Omukama abatuweera omukisa ate namwe ebirungi bye mulabye mu maka mubitwale mu maaso. Omukolo guno gubenga foundation kwe muzimbira nti timuli mwekka wabula mulina abantu bangi abasabira ababawagira ababayamba mutambule nabo bulijjo bulungi mu ddembe. Tubakwasa Omukama mu ngeri eyo n'ekibiina kyonna ekiri wano tukikwasa Omukama. Byonna ebyo tubikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. All protocol observed. We have very highly esteemed guests, and we are very grateful to be a part of this occasion. I have known Sonia for, actually, let me first have her friends first introduce themselves and say, mwebale kujja ate neera mwebale kunyuma. Everyone looks really dashing. Didn't see the day coming when I would have told the Deputy Speaker of Parliament that he looks very smart. But of course, none more than the bride, Sonia. Please raise your glasses, please raise your glasses, please raise your glasses. All right. To Sija and Sonia, may your days be filled with laughter, may your nights be filled with love, and may your journey be long and adventurous. You're a couple destined to a lifetime of happiness. May your marriage be as timeless as your love. And together with the multitude of people gathered here tonight, and with the Lord at your midst, you will have all the support you need to navigate these seemingly unknown waters. To Sija and Sonia, may your love be true and endless. Because I'm going to speak. Okay. I've known Sonia for a little over 11 years, and she's the epitome of loyalty and kindness. CJ, Sonia is a generous person. She loves wholeheartedly, and she will always be in your corner. May your troubles be less, and may your happiness always come through your door. May your marriage have health, love, and wealth. And most importantly, may you have time to enjoy all of that. Thank you so much. CJ and Sonia, we are so honored to be part of this journey. It's been amazing to watch both of you grow. I've known both of you for a while, and to see that you have chosen to choose this path, it's amazing. Tusanyuse nnyo tuwese ekitiibwa. Leero lwa ssanyu nnyo ddala. Kansabe Mama Sonia ababuuzeeko. Abaana baffe mbalamusizza, mwebale kunyuma. Sijja kwogera bingi, nze abantu bange abo ababiri nalina akaseera kange nabo nembako obugambo bwange bwe nabasibirira, so n'olwekyo olwaleero sinza agenda okwogera. Mbakwasa Maama Bikira Maria ne sappule ziri wano n'obubaka wange obusinga mbutadde muno mu kitabo ekitukuvu. Mukama abawe omukisa. Agala nze nnyumirwa okuvinka. The Right Honorable Thomas Tayebwa, the Deputy Speaker of Parliament,
who is here in his own capacity, but also representing the Speaker of Parliament who we were with in church, and your dear wife. Several, Your Excellency Edward Chwanuka II, Omiko President, Nalinya Dorothy Nasoro. Let us say Kulaba. Nalinya Sara Kagere, no HT Bbaale Mugera tusanyuse nnyo okubalabako. Omulangira David Kintu Wasajja n'omuzaana Mario Nancha nabo weebali. Omulangira Crispin Kiweewa Jjunju tuli naye. Bukaluubirira nnyo abakakanyavu. Obulamu bukaluubirira nnyo abakakanyavu. Mube basanyufu era obufumbo mubweyagaliremu. Mwenna ndowooza mumanye emirimu gyange emabega eyo yonna. Koze emirimu mingi bannange. Koze emirimu mingi okumala emyaka mingi. Ekasibeerayo. Naye omukyalo ono nga ye mpagi yaffe n'abaana okubakuza. Nyabo weebale. Charles Bbaale Mayiga Sonia. Tubadde ku mikolo mingi nnyo ne Katikkiro ono. Naye simulabangako ng'aseka ng'alina essanyu okuva lwe twayingidde mu Kereziya nakati. Essanyu lwe nasemba omulaba ku ssanyu bwe lityo ndowooza gaali matikkira ga Ssaabasajja, naye oluusi n'akatuuyo kabadde kavaayo. Naye oyo yenna amanyi oba omuzadde akitegeera lwaki mukadde waffe ono alina essanyu bwe lityo. Ekisooka bangi ndowooza temumanyi nti ono ye mutabani wa Katikkiro omulenzi ate asembayo. Nze nayimba ntya ne siitenda Ssaabasajja Kabaka